Ile vitu nanjogede kono kifuna mu kibusa sagala kulayiza yombuza ngala wangati ikintu kitegeeza ogenda kuba mufudisi kati wala wabuza kalinze watambuza wajalaga sereko naye yali muzala semujja kuba mufudisi alagawa njo kufuna ogeze n'enkyuka njo kufuna gyendaga okay ampuliza ndoza mule bwa Ssemujju Nganda agambye agenda mwako gujja wana abakulu balina kye bandaze bwe nnyenyezza ensaasi zange obulungi bwe ppona okuseesa mu byoto gattako okuzannya omweso gw'ensimbi Enganda n'abakulu balina kye bannengezza. Abakulu bakindaze nti waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ekigenda okugunjibwawo mu Uganda sinakindi nga kyagunjiziddwawo dda. Ng'ekibiina kino mwe mugenda okwegattira Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ne ba Mr. Inommo. Ba Mr. Twine experience okusinga abantu abalala ate abantu be balowooza nti be bagenda okunnula Uganda. Ba Mr. Fetuludde mu byobufuzi bya Uganda. Ba Mr. Tetugenda kuvunnamira muntu gwe twasooka mu byobufuzi bya Uganda ye najja luvannyuma. Ba Mr. Tetugenda kukulemberwa muntu gwe twasooka mu byobufuzi bya Uganda ye najja luvannyuma. Bakoze alliance ne Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda era nga bagenda kutondawo ekibiina sinakindi nga bakitonzeewo dda okweteekateekera okulonda kwa 2026 bavuganyize mu kibiina ekyo. Omanyi ba Mr. Inommo bano balwana nnyo okukwata people power bagiteeke mu nnuupu ejimire. Kyokka nga His Excellency Bobi Wine gwe bagendako yali mugezi nnyo. Bano abagenda okutwala people power mu nnuupu ejimire. Ate bawunzika nnuupu His Excellency Bobi Wine gyatutte mu people power lwakuba yo teyajimira kubanga ekigendererwa kye tekyali kya people power kumira nnuupu. Lwaki bayagala nnyo nnuupu eno emire people power kubanga bakimanyidde ddala bulungi nti omuntu wa people power abeera determined nnyo ate abeera teyeeguya kintu kyonna. Singa asanga okusoomoozebwa oba okunyigirizibwa kwonna nga option yesigaddewo yakulinnya ku mmeeza agenda kulinnya ku mmeeza nga talinaamu kwekeka kwonna yadde okwebuuza ku muntu yenna yadde omutima gwe oba kyakola kituufu oba kyakola kikyamu. Naye nnuupu eno bw'emira owa people power emu rebrandinga. Abadde ayambala ovulo n'ayambala essuuti. Abadde ayambala akakoofiira n'ateekako ettaayi. Abadde ayambala zibbuutusi n'ayambala engatto z'obuvunaanyizibwa. Kaakati ne bw'asanga okunyigirizibwa kutya ne bw'asanga okusoomoozebwa kutya nga option eriwo yakulinnya ku mmeeza agenda kusooka atunuulira ettaayi ye atunuulire essuuti ye agambe nti nedda abantu abayivu oba abantu abali diplomat tebakola bino. Weesange ng'eribadde eddagala ly'ekizibu aliyiseeko olw'okuba afokasinze ku kitiibwa kye ettaayi gye yeesibye n'essuuti gy'ayambadde akireka kigende. So ng'ate omwana wa people power ye talowooza gwakubiri taliiko nti banandaba bati as long as alabye ng'eri ekkubo lisobola okubaako embeera gye likyusa mu Uganda. Kyovula abaali balwana nnyo bakwate people power bagiteeke mu nnuupu. Kyokka His Excellency Bobi Wine ne bamusanga mugezi nnyo nnuupu gye yateeka mu people power kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti nnuupu ekubika naye people power eringa muzimu tekubika ogisangewa esinziirewa yaba girimu bo balumbika. Naye bano abambadde amasuuti ebiseera ebisinga ne bagenda mu paalamenti basobola okubawaayo obumotoka bukadde 200 buli omu ne bawuguka. Ne babawo obukadde 10 buli omu ne bawuguka. Ne babawo obukadde 4 buli omu ne bawuguka. Museveni n'asigala ng'afutyanka eggwanga ng'alidobonkanya ng'afutubbala ku bannayuganda olw'okuba nti bakimanyidde ddala bulungi nti bo bangu baakusanga okuweebwa. Bo balina adresi kyokka ate yo people power terinaako adresi. Kyova olaba His Excellency Bobi Wine musajja mugezi nnyo kubanga ne Museveni yakuba gudiikudde nga nnuupu egguddwawo n'alowooza nti mu nnuupu mwagenda okumirira people power. Kumba omusajja yamanyi okubalansinga akwata nnuupu n'agiteeka mu people power. Ate amanyiddi lwabeera owa nnuupu era amanyiddi lwabeera owa people power. Nange basajja bakulu balabye kiganye nnuupu okumira people power kwe kutondawo alliance yaabwe ate nga bakimanyidde ddala bulungi era ekisinga okubaluma
tibunupu twenkanankana tetuyinaamu munene mu people power twenkanankana tetuyinaamu munene tetuyinaamu kirimaanyi buli alina endowooza ugireete buli alina ekyokulwanyisa kireete buli alaba kaabe mukulembezeewo okusinziira eri mu nuupu ng'olaba yeekola ebitajjansa mugambeko bagenza okulaba nga baba balowooza nga bagenda kufuga bakooye okufugibwa era gwe towulira ebigambo bya Honorable Ssemujju Nganda oyo mante alogambe mante ogambe addawa ajjeno nze abakulu bakirindaze nti abo batonzeewo dda ekibiina ekyabo banga bagenda kukitondawo era nga mwe bagenda okuvuganyisa mwaka gwa 2026 byebyo